Ijo ndi kano Samba tuli wano Kaboyo tubadde tukwasa abantu abenyigidde mu byenkulaakulana nga tubakwasa embizi okuva mu maka g'omukulembeze w'eggwanga nga puroguramu zizajja zitambula Operation Welfare Creation. President Museveni tassanga mukono era akyayongera okulaba nti atuukiriza ekyo n'oli atafunanga era tukyagenda mu maaso nga tugaba ebintu bino, tugaba enkoko buli lwakusatu, tugaba embizi n'emmwanyi. Nkubiriza abavubuka mwenna yonna gye muli naddala bannalwengo mujje mwenyigire mu puroguramu ez'enkulaakulana, muve ku bintu ebitagenda kubayamba, mujje eri puroguramu za gavumenti, mwenyigire puroguramu za gavumenti, mwagale eggwanga lyammwe. Tewaliwo pulezidenti mulala, tewaliwo muntu agenda kutwala bukulembeze okugyako pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yalwanirira eggwanga lino nakati akyayagala buli munnayuganda abeere mu mbeera ennungi, buli munnayuganda abe ng'alina kyayingiza mu maka. N'abavubuka mwenna batalina byakukola okulaba nti babakwatirako sente za PDM weeziri, sente z'emyoga weeziri, ebintu ebyokulunda weebiri. Tugabe enkoko, tugabe embizi, tugabe emmwanyi. Muveeyo mwenna mujje mwenyigire mu programs. Bannalwengo kino kye kiseera, muveeyo muve mu doyidoyi